Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1 global network. Amina, amina. No longer being recorded. Nsumba Kabuye, thank you very much. Webali nnyo webalire ddala okubuulira ekigambo abooluganda mwenna abali ku cyberspace. Mwebale kubeera nga muwuliriza ekigambo kikulu nnyo nga tuli mu bulamu buno ng'abakkiriza okubeera nti twenyigira mu kigambo kya Katonda kubanga bwe buno obulamu bwe tugenda okubeeramu emirembe n'emirembe. Newankubadde tukyayambadde omubiri guno gufa naye omubiri guli okufa gugenda ku taking over tubeere nga tukola kino. Abooluganda mbandiriza nnyo abali ku mukutu gwaffe Back to the Bible Truth cyberspace. Mwebale nnyo okujja okuwulira ekigambo nammwe abagenda okuloginga ku Facebook, YouTube ne Twitter tubaaniriza nnyo ng'era tugenda mu kaseera ak'okuyigiriza nga bulijjo. Mbasaba nti ebigambo bye tugenda okuyiga olwaleero bigambo bikulu nnyo. Onoomala okubitegeera ogenda kutambulira mu buwanguzi kubanga omuntu amaze okutegeera Katonda mu buliwo, okutegeera Katonda embala ye. Kati tukyayigiriza mu Luganda, tuli ku kuyigiriza okutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo. Kati tuli ku part 6. Tubadde tujja tuyigiriza ekintu kino okumala ebbanga ekyokutegeera endagaano enkadde. Nga lwaki tukiruddeko omuntu asobole okwemanya okutegeera enkolagana eyaliwo mu ndagaano enkadde n'enkolagana eriwo mu ndagaano empya. Katonda engeri gye yali akolaganamu n'abantu b'endagaano enkadde n'endagaano empya bwakolaganamu nabo. Kubanga bw'omala okukitegeera kitegeeza ogenda okutambulira mu buwanguzi. Olwaleero kye tuliko njagala oggyeyo essimu yo, oggyeyo ekitabo kyo, oggyeyo n'ekkalaamu yo, bayiro, peni yo. Abazze bayiga naffe bakimanyi nti okuwandiika notisi kikulu kubanga kikuyamba ggwe okuddayo. Edda baatugamba nga wandiika bulungi, towandiika lukono. Lwaki owandiika lukono? Ogenda okuwandiika olukono ng'ebimu by'owandikidde tosobola bisoma. Naye njagala owandiike by'osobola okusoma nti bw'onoddayo ojja kusobola obisoma. Kati nkuwaddeyo eddakiika emu osobola okusheyalinga, yita ab'emikwano, yita abooluganda bajje kubanga kuno okuyigiriza kukulu nnyo eri omukkiriza. N'oyo ali nga si mukkiriza ng'atuwuliza olunaku olwaleero, bino ebigambo by'owulira bye bikulokola. Omala biwulira n'okkiriza. Ani g'okkiriza mu bigambo bino? Okkiriza Yesu kubanga bino ebigambo bye tusoma Yesu Kristo. Taata, twagala okwebaza olunaku olwaleero. Tukwebaza olw'ekigambo ky'otuwadde n'omukisa gw'otuwa buli lunaku okujja mu mwasekati g'okujja wano okuyiga ekigambo kino. Era neebaza buli kino omwalo ogenze ku mukutu guno Mukama ng'omu okutegeera n'okumanya n'okubikkulirwa ekigambo kyo kino. Taata, eri abo bonna abasibiddwa bafuna okutegeera, bafuna okumanya
bafuna okubikkulira oyo Kristo eyawandiikibwa mu kitabo kino. Era buli kye tugenda okukwatako olunaku olwaleero ekikwatagana n'endagaano enkadde n'empya bafuna okubikkulira mu kyo okumanya nti gwe Kristo watuwa obulamu obutaggwaawo, watujja mu kufa n'otuleeta mu bulamu. Byonna tukwebaza nga tuyita mu linnya ly'omwana omu yekka Yesu Kristo Mukama waffe, buli omu n'agamba nti amiina. Abooluganda bampuliriza olunaku olwaleero amanya n'eddoboozi Godfrey Ssempeebwa Mubiru nga ndi n'omukyala Goreti Mubiru ng'ali ku kamera ne Sister Suzette agenda kubeera hano mu ddakiika ng'emu. Twebaza Katonda olw'ekisa ky'atuwa. Tulina okuyaayaana okubuulira ekigambo kya Katonda nti atuwadde omukisa ogusomesebwa ne tutegeera, naffe ne tutwetaaga kubeera nti bye tumaze okutegeera tubisirikira, twagala n'abalala kubanga atuwadde obuweereza okutabaganya abantu abalala. Amiina. Era kugenda mu maaso n'okuyigiriza kwaffe nga bwe twakoma nti okutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo. Mbagambye lwaki tulina okubeera n'ebitabo, lwakuba tulina okuwandiika notes, tulina n'okuwandiika ebyawandiikibwa. Tetuleeta kyawandiikibwa kimu, tuleeta ebyawandiikibwa ebiwerako olw'ensonga nti twagala omuntu ategeere okuyita mu byawandiikibwa. Ebyawandiikibwa bye byogera gye tuli, ffe tetwogera eri byawandiikibwa. Ate tosobola kulowooleza kyawandiikibwa n'ogamba nze ndowooza Bayibuli egamba bw'eti, ekyawandiikibwa kino kigamba bwe kiti. No, you cannot. Era abantu abagenzeeko mu Bible school bakimanyi. Tosobola kuddira ndowoozayo n'ogiteeka mu byawandiikibwa, tekisoboka. Olina kwogera nga bw'okisomye ekyawandiikibwa ekikola kye kiba kitegeeza. Tugendagenda mu bikola tugendagenda mu Bakolisi ekyokubiri essuula 3 tuve ku nnyo olw'omusanvu paka ku lw'ekkumi. Ebikolwa by'abatume nedda. Bakolisi ekyokubiri. Abakoliso ekyokubiri essuula 3. Tugenda tuli mu Luganda olunaku olwaleero lwakuna. Twogera mu Luganda oba lwenjogera. Agambye atya, naye obanga okuweereza okw'okufa kwali mu nnyukuta, kwasalibwa ku mayinja, kwajjirwa mu kitiibwa, abaana ba Isirayiri n'okuyinza tebaayinza kwekaliriza amaaso gaani ga Musa olw'ekitiibwa ky'amaaso ge ekyali kigenda okuggwaawo. Njagala bwe tuba tusoma ebyawandiikibwa bino weegendereze kubanga ebigambo ebimu byawandiikibwa nti ebyaggwa ebirala nga bikola ki? Byabuliwo. Olw'omunaana, okuweereza okw'omwoyo tekulisinga kubana kitiibwa? Ekyo kibuuzo. Kuba abo ng'okuweereza okw'omusango kye kitiibwa, okuweereza okw'obutuukirivu kweyongera nnyo okusukkiriza ekitiibwa. 10 Kubanga ekyaweebwa ekitiibwa tekyakiweebwa mu kigambo kino olw'ekitiibwa ekisinga ekyo. Kati bw'otunuliramu wano ekitiibwa olw'ekitiibwa ekisukkulumye, naffe bwe tutyo bwe tutunuulira endagaano enkadde n'empya nga tulaba obuweereza obw'endagaano empya, obuweereza obw'omwoyo. Ekitegeeza nti endagaano eno empya erina obuweereza obw'omwoyo. Amiina. Lwaki? Lwakuba nti etteeka lyali liggwaawo. Bwe tutunuulira mu kyawandiikibwa ekiri mu Bakolisi ekyokubiri 3:11 we tugenda okusoma, tujja kulaba ekitiibwa etteeka engeri gye lyalikola ki? Liggwaawo. Tugende mu Bakolisi ekyokubiri essuula 3 tuve ku lw'e11 tusome n'olw'e13. Kuba oba ng'ekyaggwaawo kyalina ekitiibwa
eky'olubereberye okusinga ennyo okuba n'ekitiibwa. Olwo 11 13 n'ogamba so singa Musa eyabikkanga ku maaso ge abaana ba Isirayiri balemenga okwekaliriza enkomerero y'ekyo ekyali kiggwaawo. So singa Musa eyeebikkanga ku maaso ge, ekitegeeza mu bigambo bibiri, ekisooka ekiggyibwawo ate ekyokubiri ekyaggyibwawo. Bwe twogera bwe tutyo kiba tekitegeeza nti endagaano enkadde ggibbwawo. Njagala munfuna abooluganda abampuliza olwaleero mutegeere ebigambo bino bye njogera. Tekitegeeza nti endagaano enkadde evuddewo. Kiba kitegeeza endagaano enkadde tugisoma okugyamu reference, okulaba biki ebyaliwo endagaano empya bwe yajja. Amiina. Wano kyavudde agamba nti kuba oba ng'ekyaggyibwawo kyalina ekitiibwa eky'olubereberye. Kyova olaba nti olina okusoma ebyawandiikibwa bino mu mbala gye baabiwandiikibwamu osobole obitegeera. Bw'otabitegeera tojja kutegeera ndagaano nkadde n'empya. Mbagambye nti bwe tuba tugambye nti ekyaggyibwawo kiba tetugyewo ndagaano nkadde, kubanga okutegeera endagaano empya olina kusoma ndagaano nkadde. Endagaano enkadde ekwekeddwa kiki kyekweka? Ekwese Kristo alimu naye abikkuliddwa mu ndagaano empya. Era Kristo yazze okulaga Katonda kye yali mu ndagaano enkadde. Amiina. Tweyongereyo wano mu 13 ngambye so singa Musa eyabikkanga ku maaso ge abaana ba Isirayiri balemenga okwekaliriza enkomerero y'ekyo ekyali kiggyibwawo. Mbagambye ebigambo bibiri betutunuulira ano, ekiggyibwawo n'ekyaggyibwawo, nti ennyukuta etta naye ereeta obuweereza bwaki? Bw'okufa. Ennyukuta etta ate ereeta obuweereza bw'okufa. Wano bye bigambo ebikozesebwa mu ndagaano enkadde. Kati tunuuliramu olabe ng'oli aleeta akubuulira obuweereza naye ng'ayogera gy'oli obuweereza obukutuusa mu kukola ki? Mu kufa. Akubuulira obuweereza bwayogerako naye ng'obuweereza bwakubuulirako bukola ki? Bukutuusa mu kufa. Yeeyo kyavudde agamba nti ennyukuta ekola ki? Etta. N'ayogera ku kikundagaano enkadde. Njagadde okwongerako ku ekyo. Kyoga nti tulaba ebigambo bibiri. Ekiggyibwawo n'ekyaggyibwawo. Ekyaggyibwawo n'ekyaggyibwawo. Ti bwe tulinamu engeri bbiri ze tusobola okunnyonnyolamu ekintu kino. Ti ennyukuta etta naye omwoyo. Ennyukuta etta etya kubanga obuweereza bwayo kufa. Nti mu ndagaano enkadde bwe baalinga baweereza, okuweereza kuno kwe baaweerezanga. Kubanga tewaalinga kutuukirizibwa. So wakuba tewaalinga kituukirizibwa nga kitwala mu kufa. Ensonga lwaki ebyandikwa bigaye nti ennyukuta etta naye omwoyo aleeta. Ennyukuta etta naye nga okutta kwayo kwe kuweerezebwa kwaki? Okufa. Yenkola oba ye system y'endagaano enkadde engeri gye yakolangamu olw'okuba nti ebintu tebyatuukirizibwanga ebyatuukirizibwanga byaleetanga okufa kutya nti omuntu teyafunanga kutegeera. Yes. Teyalina kutegeera kumala nga ffe ab'olwaleero bwe tukola ki? Bwe tulina okutegeera. Okutegeera nti omwoyo wa Katonda ali wamu naffe. Nti Kristo bw'amaze okufa n'azuukira. Nti omwoyo we tumulina tukkiriza enjiri ya Mukama waffe tuweebwa omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu yatugaziiriza yatubikkulira obwa Katonda buno bwe buli.
Amina. Abooluganda abatuwuliriza abali ku mukutu gwaffe twagala okunnyonnyola ekintu kino kye tuliko okutegeera endagaano enkadde n'empya. Njagala osseeyo omwoyo ng'oliira ebigambo bino kubanga bikulu bigenda kuyamba obulokozi bwo kubanga wano we wava okutegeera okutambulira mu bulokozi buno. Eno message gye twogerako olwaleero ya message yaani ya Kristo, naye bw'ebanga si ya Kristo eyo si njiri ya Kristo ereeta okufa. Webale nnyo kyova olaba nti yeesigamibwa ku mulimu ogwaggwa okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira kwani kwa Kristo. Bwe buno obubaka bwe twogerako olwaleero nti obuweereza bw'okufa bw'oba tobutegedde era osigala mu kufa. Kati olwaleero kyetugenda okutunuulira tusobole okukyanjula omuntu asobole okukola ki okukitegeera. Okwongereza ku ekyo nti obuweereza obw'ennyukuta eno obuweereza obw'ennyukuta bwe buweereza obutta y'endagaano enkadde engeri gye yaweerezebwamu nti omuntu endowooza ye teyafunanga kutegeera bulungi ensonga lwaki ekigambo kutta kirabisibwa. Amiina. Nga kirabisibwa olwokuba totegedde osigala mu kizikiza omwo. Naye nga tuyiga endagaano empya n'endagaano enkadde nga tuyiga okutegeera gyenvuddewo ebulokozi bwaffe obweri endagaano enkadde ye gyenvuddewo okusobola okugitegeera. Tugenda kweyongera mu byawandiikibwa n'abagabbe tugenda kuleeta ebiwandiikibwa ebiwerako. Kiri eri ggwe okuwandiika ebyawandiikibwa bino n'oddayo obyetegereze oddeyo obisome. Tugende mu Bebulaniya essula 8 okuva ku lunyolo lw'omusanvu paka ku lw'ekkumi. Tugenda kusoma kutegeera kubanga endagaano eri ey'olubereberye singa yateeka kubanga endagaano eri ey'olubereberye singa teyaliiko kyakunenyezebwa tewandinoonyezebwa bbanga eryokubiri. Singa teyaliiko kyakunenyezebwa eri endagaano ey'olubereberye singa teyaliiko kyakunenyezebwa tewandinoonyezebwa bbanga yakubiri. Bwe weetegereza endagaano eno ey'olubereberye teyaliiko kyakunenyezebwa naye bagiyita ey'olubereberye. Amiina. Lwaki bagiyita ey'olubereberye? Kubanga yali ekola etya? Ye yasooka. Kyekyo lwaki bagiyita ey'olubereberye. Era bw'otunuuliramu nti mala okusoma ano ndabe endagaano ey'olubereberye teyafuuka ya lubereberye naye ye yali ekola etya? Ye yali ey'olubereberye. Naye olw'okuba twali tetusomesebwa bulungi endagaano ey'olubereberye gye tuyita nti ki? Yeyokubiri. Okiraba? Naye bw'oddayo n'osoma n'omanya pulaani ya Katonda eno eyali ey'olubereberye okuva ku lubereberye paka ku si ku Malakayi paka lubereberye emu n'ebbiri ye endagaano empya. Kati eno ey'okubiri tumala kwonoona otyo okitegeera. Kyavudde agamba nti endagaano empya ey'olubereberye teyaliiko kunenyezebwa. Ye lubereberye emu n'ebbiri teyaliiko kunenyezebwa. Yali tanaba kwonoona. Naye bwe tumala okuva wano ku lubereberye 3 ne tweyongerayo olwo tutambula olugendo olw'okutuuza ku lubereberye emu n'ebbiri. Amiina. Kaakati bw'otunulamu nti bino byonna bitwala omuntu gwe basomesezza oba asomye okutegeera asobole okutegeera endagaano zino. Kyova olaba bagambye nti ssaayo nnyo omwoyo osobole ate bw'oba osobola wandiika notisi zino nti oddeyo osobole okucekinga ebintu bino bye boogerako bituufu. Amiina.
agambye atya nti endagaano ey'olubereberye tugiraba nti temwalimu mateeka. Gano amateeka ga Musa gajja luvannyuma ng'omwana w'omuntu amaze okwonoona naye era ate nawo we gaatandikira bwe gati tewaliwo mateeka kubanga waliwo abaatambula nga tewali tewali mateeka. Gye tuvuddeko tubadde tujja tusoma olugendo lw'endagaano enkadde nti lubereberye emu n'ebbiri Katonda yatonda ebintu byonna nga birungi. So bwe tugenda mu lubereberye essatu tulaba omuntu Adamu tatuukiriza ekyo Katonda kyemugamba. So kati ffe abantu ffenna tuva mu sisitimu ya Adamu. Sisitimu ya Adamu ey'okuba nti tetwakkiriza Katonda kulabisibwa webale nnyo. So newankubadde nga waliwo ebyandikwa bitugamba mu Baluumi 5 nti waliwo abataayonoona mu ngeri yaani ya Adamu naye kufa yaliwo webale nnyo. Newankubadde omuntu yayonoonanga okuva olubereberye okuva omuntu lwe yayonoona okufa yaliwo naye obutali butuukirivu bwali tebumubalirwa lwaki kubanga tewaali mateeka. So kati amateeka gatandika mu kuva. Amateeka gatandika mu kuva kati awo we tuli nti endagaano kyabadde aleeta nti endagaano esooka yeeno lubereberye emu n'ebbiri lubereberye emu n'ebbiri bukigambe nti lubereberye essuula emu n'essuula ey'okubiri tewaali kintu kyonna kitegeera naye kyekiro kikifuula okuba nti endagaano Old Testament etandikira mu kuva okuba omuntu yagenda ayonoona amateeka ne gajja. Musa tetumuyita ng'omuntu naye tutwala Musa nga sisitimu ng'enkola webale nnyo. Kati twagala okweyongerayo tulabe nti enkolagano eyaliwo amateeka agaaliwo n'okunenyezebwa okwaliwo. Tugenda mu Bebulaniya essula 8 olunyolo 8. Abebulaniya essula meka 8 olunyolo 8 n'olunyolo 8 egamba bw'eti kubanga bw'abanenya ayogera nti laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama bwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri era n'ennyumba ya Yuda. Bw'otunula mwana agambye nti kubanga bw'anenya ayogera nti laba ennaku zijja. Kati bw'anenya tanenya ndagaano eno nkadde anenya bano abantu. Olaba bw'ayogera Mukama bwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri. Bwendiragaana it's just like an agreement. Bwendiragaana. Yes, endagaano empya. He did not find fault. Teyasanga mu kinenyezebwa. Kati okunenya kwalina abantu be yakwasa endagaano naye endagaano teyalina mutawaana. Okwongerezaako kwekyo mu ndagaano enkadde tulaba nga endagaano enkadde yo eraga faults yeeraga kunenyezebwa. Lwaki eraga okunenyezebwa? Kubanga amateeka gaalingawo ng'ate era teri mwana wa muntu eyasobola okumalawo amateeka ago n'atambula nga takoze nga tasobezza. Kyava ayogera buno bwali bunnabbi mweno mu Bebulaniya essula 8 nti kubanga bw'anenya ayogera nti laba ennaku zijja olwo nga balangirira endagaano empya agenda okubeera Yesu Kristo. Bwe twogera ku ndagaano enkadde tetwogera ku nnyukuta, twogera ku nkolagana abantu bano gye baalinanga ne Katonda. Njagala ogende ku Lwomwenda tulabe nga tweyongera. Agenda ku Lwomwenda. Twagala tutunuulire tulabe ki ekyali mu ndagaano ono endagaano eno eyasooka endagaano
endagaano yasooka tulaba mwalimu amateeka 10 waawo era ng'ago amateeka ge gaali amateeka ga Musa amateeka agakwatagananga ku mpisa omuntu bwe yeeyisanga atya ne munne amateeka gano agateekebwawo omuntu okuba nti w'amazima yeeyisa bulungi eri neighbor we community mwe yabeeranga y'ensonga lwaki amateeka gasangibwa nga ganenya omuntu so si mateeka ge galiko ekikyamu naye omuntu eyaweebwa amateeka yasangibwa nga tatuukiriziddwa nakoze kutuukirizibwa ng'amateeka nnyo okunyonyola kantu ako balekatereeza kakati nga tweyongere tugendeko mu Bebulaniya obadde ogambye olw'omwenda tugende mu omunaana olunyiro lw'omwenda Bebulaniya olunyiro lw'omunaana bw'oba owandiika manya essula y'omunaana olunyiro lw'omwenda singa endagaano gye nalagaana ne bajjajjaabwe ku lunaku lwe nabakwata omukono okubaggya mu nsi ey'Emisiri kubanga abo tebanywerera mu ndagaano yange nange ne sibasaako mwoyo bw'ayogera Mukama. Genda osome n'olw'ekkumi. Kubanga eno y'endagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ezo bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange mu birowoozo byabwe era ndigawandiika ku mitima gyabwe nange naabeeranga Katonda waabwe nabo banaabeeranga bantu bange. Akwotinga ki? Akwotinga Yeremiya bwemuyita Yeremiya essula 31 okuva ku nnyuwa 31 tugenda gendawo singa endagaano gye nalagaana ne baki ne bajjajjaffe kati bw'oba osoma ebyawandiikibwa olina okugendera ebintu bino bw'ojja gwe n'olusoma nti bajjajjaffe baba tebategeeza bajjajjaawo nedda abo bajjajja ba Isirayiri be yali ayogerako kyobula omuntu oba osoma ebyawandiikibwa olina obitegeera. Tugendeko mu Yeremiya nga sinaba kugenda kunyonyola wano tulabe Yeremiya 31 Yeremiya essula 31 n'olunyiri lwa 31 egamba bweti laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama lwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda singa endagaano bwe yali gye nalagaana ne bajjajjaabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubaggya mu nsi y'Emisiri. Endagaano yange eyo ne bagimenya newankubadde nga nali mbawasizza bw'ayogera Mukama. Kati bw'otunulamu wano ayogera Katonda yennyini ayogera nze olabye nze mu ndagaano empya n'ennyumba y'abaana ba Isirayiri yagenda okukola buli kimu nja kuwandiika amateeka mu mitima gyabwe nditeeka ekigambo kyabwe mu bwongo bwabwe mu mitima gyabwe ngenda kubeera n'obuvunaanyizibwa nga ye Mukama yayogera si ffe era kyova olaba nti buli kintu kyonna kyetusoma kikwatagana naki obuvunaanyizibwa bwa Katonda si ggwe. Okwongereza kwekyo nti tusoose ne tusoma Abebulaniya omunaana ne gutunnyonnyola Abebulaniya kiri mu ndagaano empya Yeremiya kiri mu ndagaano enkadde kitegeeza nti buno bwali bunnabbi nabbi Yeremiya bwe yalanga ekyo ekigenda okubeerawo. Omuwandiisi w'Abebulaniya atuzaayo okutujjukiza nti obunnabbi obwalangibwa nti yalagaana n'ennyumba ya Isirayiri nti eno y'endagaano gyendagaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ziri bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange mu magezi gaabwe era ne ku mitima gyabwe ndiwandiika nange naabeeranga Katonda waabwe gye bali. So kati Katonda mwene mu ndagaano empya akituukiriza okuyita mu Kristo kati atuukiriza ekyo kyayogera mu Yeremiya ye endagaano enkadde esuula bunnabbi. Ensonga lwaki tugamba nti endagaano enkadde lyali lisiikirize kyali kiraga ekyo ekigenda okubeerawo kati obunnabbi abulangiridde
yensonga lwaki endagaano enkadde esangibwa n'ekyokunenyezebwa ekyeki kisanza n'okunenyezebwa ye ng'endagaano terina buzibu naye ereeta okunenyezebwa eri abagiweebwa kubanga abagiweebwa tebaatuukiriza ekyo ekyali kibagambiddwa kubanga tebaalina kyali kitwala kutuukiriza ekyo. Okwongerezaako kwekyo ku ndagaano enkadde lwaki eraga fault kubanga bwe twogera endagaano enkadde twogera ku nkolagana. Abantu bano engeri gye baali bategeeramu Katonda baamutegeerangamu mu bitundutundu. Enkolagana yaabwe baali tebalina nkolagana, tebaafuna kubikkulira nga bwe tubadde tubasomesa nti Kristo mu ndagaano enkadde abadde mukusike ng'abikkiddwako. Kati nga bo bambi nga newankubadde baagala okutambula nga tebanenyezeddwa, omwoyo omutukuvu yali tannaba kubatuukiriza. Kyenjagadde okwongerezaako. Amiina. Tukyeyongerayo abatuwuliriza, tuli kutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo. Tuli mu kunnyonnyola okuva mu byasuubizibwa ne bituukirizibwa mu ndagaano empya. Kitegeeza nti bwe biba byatuukirizibwa mu Yesu Kristo, ate bw'oba oli mu Kristo byakutuukako naawe. Tugendagenda mu Bebbulaniya byatuukirizibwa mu ggwe. Bebbulaniya essula 8 olunyolo 13. Abebbulaniya essula 8 olunyolo 13 lugamba bwe luti bw'ayogera ku ndagaano empya kiba kitegeeza nti oyo olubereberye abagiddibiza ekyo eyo bweyogera naye ekikulu era ekikaddiwa kiba kiri kumpi okuggwaawo. Kaakati awo omuntu wasobola okutegeera ng'asomye ebyawandiikibwa bino abagikaddiyiza naye abatagijjeewo. Kati endagaano enkadde bwe tusoma ebintu bino byonna tetugijjaawo, naye tuba tugenda ne tusomayo ne tujjayo reference okuyiga biki ebyaliwo ng'ekyokuyiga. Naye enkolagana si eyo gye tuba nayo, naye tulaga enkolagana eyaliwo gye yalina abantu b'endagaano nga batambuza olugendo olw'okuba nti batuukirizibwa mu Kristo. Amiina. Nga eggwaawo n'ekikaddiwa Oluganda eggwaawo naye tevaawo. Endagaano empya yafuula endagaano enkadde. Okitegeera? Kubanga endagaano empya bwe twogera endagaano empya twogera ku nkolagana. Oyo ye Yesu Kristo azze. Kubanga kakiringa kampa example, ogenda downtown Boston oba ogenda Kampala ng'ova Nazigo, waliwo akapanda kagamba mayiro 2 otuuka e Kampala, kaba kapointinga nti eno gy'ogenda. Kati endagaano empya Yesu Kristo mwene yajja n'atuukiriza ebyo bannabbi bye baalanganga mu ndagaano enkadde. Kyevudde ngambye nti endagaano empya yafuula endagaano enkadde. Lwaki? Kubanga endagaano empya baajogerangako n'etuukirizibwa. Kyekyo lwaki efuula eri enkadde ekitegeeza nti enkadde yavaawo. Yesu Kristo azze luli twali twogera nti bwe mpandiika ebbaluwa ne ngiwandiikira mukyala Mubiru ne mugamba nti mukyala Mubiru ngenda kujja nkuwase, bwe ntuuka ne mala omuwasa taddeyo kutunuulira bbaluwa. Ati gwe bbaluwa oba wooli kyali inki na peni. Kati omukkiriza yenna bwadda ku bbaluwa ng'ate Yesu amaze okujja wabaawo obutategeera byawandiikibwa. Era kyova olaba twagala okubazzaamu amaanyi nti Yesu yakutuukiriza dda, toliiko kikolimo, teri n'omu yakukunamira kubanga ekyo ekikolimo Yesu yakijjawo. Yeno enkolagana gye twagala okusomesa obe n'enkolagana ne Kristo otegeere kikyoli mu Katonda. Kati bw'oba ng'oyigirizibwa bulungi okusomesa Bayibuli eno, tosobola kuddira ndagaano mpya n'endagaano nkadde, tebisobola kutambulira wamu ddala, kubanga
endagaano empya etulaga obuliwo bwa Kristo ate endagaano enkadde eba ereeta Kristo mu bifaananyi ng'emulanga amiina kikyagenda okubeera. Endagaano empya si bitabo, si kitabo kino kye tusoma oba endagaano enkadde si kitabo. Endagaano empya bwe twogera ku ndagaano empya nga Sister Suzette bwe yagambye tuba twogera ku nkolagana eyeesigama bwako nti Kristo, twogera ku ndagaano empya nti Kristo yamala omulimu ogwo ate endagaano enkadde yaliwo nti omuntu alina okukola ky'alina okukola okutuukiriza. Endagaano empya okwongerezaako kwekyo musomesa endagaano empya tulaba nga ye Yesu Kristo atuukiriza atya omulimu guno muffe abaana b'abantu abamukkiriza so si buli muntu yenna wabula oyo amukkiriza bw'atuukiriza nga ayita mu kufa kuziikibwa n'okuzuukira awo n'alyoka akutuukiriza. Kristo ebyandikwa bitutegeezezza buli Yokaana 3:16 Katonda bw'ayagadde ensi n'okuwaayo buli amukkiriza abeerewo n'obulamu aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Ekitegeeza ti ebisuubizo byonna ebyali mu ndagaano enkadde bituukirizibwa mu Kristo. Eri abamaze okukkiriza batuukiriziddwa, eri abatannakkiriza oluggi luggule olubaleeta mu kutuukirizibwa. Kati ekitegeeza nti endagaano enkadde yalinga yeesigama ku bikolwa byaki by'abantu okutuukirizibwa mu Kristo, okutuukirizibwa gwe okusobola okusonyiyibwa ebibi byo. Naye kati Yesu azze n'afa n'aziikibwa n'azuukira, teweetaaga ate bwe njogerayo ekigambo kino okubeera nti Yesu atuukiriza ekyo kye twali tetusobola kutuukiriza. Ffe tulina kukkiriza bukkiriza ekyo kye yamala. Ekitegeeza ti endagaano enkadde yali nkolagana ya Katonda n'abantu era nga yeesigama ku ki omuntu kyalina okukola asobole okutuukiriza. Endagaano empya Kristo agituukiriza okuyita mu kufa, mu kuzikibwa n'okuzuukira. Kati kitwala mu kukkiriza okuba nti atuukirizibwa. Akkiririza mu mulimu ogwaggwa ogw'okufa kuba yajja n'atwala ekifo kyaffe kitwali baakufa ye n'afa mu kifo kyaffe ffe tusobole okubeera abalamu. Kati omuntu bw'akkiririza mu mulimu ogwo ogw'okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira olwo abeera akwalifayinze okuba mu Kristo. Amiina. Katulabe Abaebbulaniya wayongera ekyongerako wano kyogerako obulungi mu Baebbulaniya essula 8:9 nga tonneeyongerayo nti enkolagana eno ey'endagaano empya n'endagaano enkadde enkolagana ya Katonda n'abantu ebeeraga nti omuntu yalina okubaako kyakola mu ndagaano enkadde ate endagaano empya omulimu ogwa Kristo omuntu mwatuukirizibwa. Omulimu ogwa Kristo omuntu mwatuukirizibwa. Ensonga lwaki endagaano empya n'endagaano enkadde tebisobola kutambulira wamu? Lwaki kiri kyali kisuubizo kati ate kino buno buliwo. Omubuulizi bw'aba abuulira abadde emabega bwetugamba bwadde emabega abadda mu ki endagaano enkadde abajjayo reference kyali webale amiina oba ojjayo reference n'ogireeta n'obagamba nti wano kyayogerewa naye kati kituukirizibwa. Mbadde njala tweyongereko okumanya tugende mu Baebbulaniya essula 8:9. Baebbulaniya essula 8:9 lugamba singa endagaano gye nalagaana ne bajjajjaabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi y'e Misiri kubanga abo tebanywerera mu ndagaano yange nange ne sibassaako mwoyo bw'ayogera Mukama. Nga singa endagaano gye nalagaana naki ne bajjajjaabwe. Kati wano waliwo akakwakkulizo bw'oba osomye bulungi mu ndagaano enkadde nti teyakola ki bwe batanywerera mu ekyo teyakola ki teyabassaako mwoyo. Ekitegeeza waaliwo okukola takkirizibwa
kukolezebwa so okukola kuno kwe kuleetanga bye baleetanga okusonyisibwa alinanga bye bakola kuleeta endiga kwe kuleeta embuzi ez'okuwaayo ekiweebwayo kyabwe basobole okusonyiyibwa ebibi byabwe byaffe ate kati ab'endagaano n'empya naye ebyo bye baleetanga kyali kisiikirize kyetuyita ekisiikirize kyetuyita engeri kyetuyita yesu akwekeddwa yagenga akwekeddwa mu bisolo bino that was the point gyetwogerako ekyalaganga ke kapande akalaga kyekigembwebalinyowava bateeka amateeka nti baleete ekivubuka ekyasava so si ekikazi naye nga baagala kino kisiikize kiraga kristo agenda okufuuka akaliga akagenda okugjawo ebibi by'ensi bwetutunuulya wano obadde okyalina kyoga okwogera kyetuva tugamba nti omubuulizi yenna endagaano enkadde enakuba reference tenakuba nti ye message because kisuubizo bisiikirize ngeri kyova olaba wano agambye nti singa endagaano yeragana neki ne bajjajjabwe obajja yali abajja ng'abatambuza obajja olugendo olw'obajja muki emisiri okutambula olugendo basobole okubazza wano we yali abagala mu nsi ensuubize amina ebyo byonna byandisiikirize otyo okujja abantu emisiri okubatwala mu nsi ensuubize ebyo byetuyita engeri n'ebisuubize n'obikusufu yesu nti yali akwekedde mu ngeri ezo lwali lugendo okutambuza omuntu amina okuba nti katonda amununula okumujja mu kibi kati kikutwala okusoma okutegeera ebintu bino tosobola bitegeera biso kyova olaba nti pawulo asabye eri mu Efeso nti bafune okubikkulirwa ebintu byakubikkulirwa kutegeera tugende mu Bakolisi ekyokubiri sura 3 olw'omusanvu Bakolisi ekyokubiri essula 3 olw'omusanvu lusoma bw'emiti naye obanga okuweereza okw'okufa okwali mu nnukuta okwasaalibwa ku mayinja kwajjira mu kitiibwa bwe kityo n'abaana ba Isirayiri n'okuyinza ne batayinza kwekaliriza maaso ga Musa olw'ekitiibwa ky'amaaso ge ekyali kigenda okuggwaawo neyongereyo agambye naye obanga okuweereza okw'okufa ekitegeeza nti endagaano enkadde ejulizibwa nga Musa naye si nga Musa omuntu nga Musa ebikolwa so Musa singa omuntu ng'enkola eby'amateeka agaalingawo omwana w'omuntu okugakola okutuukirizibwa mu maaso ga Katonda nga bwe tulina olwaleero tuli mu America President Biden tuba twogera tugamba nti nga system eriwo system eyaliwo nga Obama Trump so kati amanya getukozesa naye tuba tutegeeza enkola eyakolebwanga gendako mu Bakolisi ekyokubiri 3:13 13 gyetuva okusoma atusomerwa mwenda kati kale nga bwe tulina essuubi ery'enkanaawo twogera n'obuvumu bungi so singa Musa otyo eyebikanga ku maaso ge abaana ba Isirayiri baleme okwekaliriza enkomerero y'ekyo ekyali kigwawo mkyalambirwa kiggwawo kati mkyalambirwa agambye nti enkola nti kati n'ennaku zino tukyalaba abantu bakyalina ekibikkiddwa ku maaso gaabwe okutegeera ebyawandiikibwa so singa Musa yali yeebikka mu maaso okusobola okukola ki that is the Old Testament he was veiled yali abikkiddwa kati okubikkulwa y'endagaano enkadde ebikkiddwako kati bwe tugamba Musa eba enkola kati enkola ey'endagaano enkadde yali ebikkiddwako ng'ebikkiddwako naye enkola ey'endagaano empya endagaano empya eri kiriya eri plain teriiko kibikkiddwako endagaano empya terina bisiikirize endagaano empya terina byakola wabula endagaano empya bwe buweereza obw'omwoyo endagaano empya bwe buweereza obw'omwoyo
bw'omala okutegeera obuweereza buno obw'omwoyo jo twadde tuyigiriza nti omwoyo ali mu ggwe atambulira mu ggwe gw'omukkiriza gw'olina era yenjigiriza gye tuliko olwaleero bw'omala okutegeera endagaano enkadde n'empya kitegeeza ogenda kutambulira mu buwanguzi tugende mu ate bwe tugenda nti ogenda kutambulira mu buwanguzi naye bwe tuba tusoma ebikwatagana ku bulokozi tetwogera ku bino ebyobuliwo nti ogenda kutambulira ku buwanguzi ogenda kuba n'amayumba ogenda kuba n'esente ago n'abatakkiriza bagalina kikwetaagisa mwoyo kuba nabyo era tugamba nti ogenda kutambulira mu buwanguzi tuba tutegeeza ogenda kutambulira mu kutegeera okw'omwoyo nti bino ebintu ebirabikako biba tebikyakutwalirizibwa tebikyakufuga kubanga kati otegedde nti eno ensi eriwo eggwawo naye waliwo ensi ey'olubeerera yeyensi ey'omwoyo yensonga lwaki oyiga nti womanya ebintu eby'omwoyo kikwanguyira okuwangula mu nsi eno ey'omubiri. Amiina. Tweyongere tulabe ku buweereza buno obw'omwoyo n'obuweereza obw'ebyawandiika obw'ebigambo. Genda mu Yokaana essula 6:63. Yokaana essula 6:63 lugamba omwoyo gwe guleeta obulamu. Omwoyo gwe gukola ki? Gwe guleeta obulamu. Omubiri teguliko kye gukasa. Ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo gwe bulamu. Omwoyo gwe guleeta obulamu. Obuweereza obw'endagaano empya buweereza bwa bulamu bwe tulimu kati kubanga ye mwoyo wa Katonda ye mwoyo wa Kristo bwe bulamu obwo bwe tuli nabo eri abakkiriza. Amiina. Bwe buweereza obw'okubikkulirwa endagaano enkadde bisiikirize ebintu ebyekwesekwese ebikusikiddwa mediums baziyita batya mu Luganda nange wamanyanga oluzungu ebintu ebiwo empuliziganya webale nnyo okuyitangamu bannabbi otyo okubeera nti bategeera okuba nti Katonda yayogeranga ne bannabbi yabogeranga nabo mu biro mu portions mu bitundu so si mu kubikkulirwa okujjuvu ye mu bitundu kati mu biro ebyo mu ndagaano enkadde mu nkolagana ey'abantu ab'endagaano enkadde ne Katonda yayitanga mu bitundu ebyo kuba nti abantu bano bafunako okumanya. Amiina. Ekyo kikebere mu Bebbulaniya 1:1 endagaano empya y'okubikkulirwa kubanga Kristo azze tubikkulirwa ki ekyo ekyali mu ndagaano enkadde ekyasuubizibwa kibikkuliddwa nti kituukiriziddwa. Twagala twengero naye njagala wetegereza ebintu bino bye twogera bikulu nnyo osobola okutegeera. Tugenda kulaba engeri gye yabakwata ku mukono obbajja mu Misiri obbatwala. Tugende mu Bagalatiya 3:16 sura 3:16 Bagalatiya sura 3:16 kaakano ebyo byasuubizibwa byagambibwa Ibulayimu n'omwana we naye tekyogera nti n'eri abaana be nga bangi naye eri omu nga ye omwana we oyo ye Kristo. Kino kyentegeeza amateeka gajja nga wayiseewo emyaka 430 tegajjawo ndagaano ya Katonda tegajjawo ndagaano Katonda gye yali amaze okukakasa okusobola okudibya ekyasuubizibwa. Wadde amateeka gajja emyaka meka wadde amateeka gajja emyaka meka 430 naye tegajjawo ekisuubizo kye baasuubizaani Ibulayimu. Ekitegeeza nti amateeka gano gajja naye tegasobola kujjawo kiri pulaani ya Katonda gye yali akoze ekyo. Wali gye tuvudde tugambye nti lubereberye yali emu bbiri yali nnungi. Yes. So Katonda musatu
omuntu n'atandika n'ayonoona naye mu lugendo lwa lubereberye mukama asinkana Ibulayimu akola naye endagaano eno gye yakola naye y'endagaano eno ekisuubizo kino ekya Kristo kati newankubadde okutandikira mu kuva ge mateeka ga Musa tegajjawo ndagaano gye yakola ne Ibulayimu. Amiina. Kitegerekese tegajjawo ndagaano eri gye yakola ne Ibulayimu gye yagikola mu lubereberye. Ensonga lwaki tugambye nti ekitabo ky'olubereberye si ndagaano nkadde. Ekitabo ky'olubereberye endagaano mpya kubanga mwe muli ekisuubizo ekituukiriza mu ndagaano eno tuyita empya. Era okwongerezaako awo kubanga yakola endagaano ne Ibulayimu n'omwana we tulaba we baali nga Ibulayimu bamugambye agenda asaddako omwana we. Tulaba era nga bwe tubadde tugamba nti ekisiikirize akaliga ke kajja ne kalipuresinga omwana eyali agenda okuba saddaaka. Amiina. Abatuwuliza tukyeyongerayo twagala okunnyonnyola ekintu kino okutegeera endagaano enkadde n'empya kuba bumala ogitegeera oweemanya waawo oyimidde n'omanya embala ki gy'olimu. Tugenda mu Bagalatiya essula 3 okuva ku lunyolo 18. Tulage nti Ibulayimu ye teyakola mateeka. Ibulayimu ye teyakola mateeka kubanga teyali mu biro by'amateeka. Amateeka gagenda okujja nga Ibulayimu amaze okuvaawo. Ensonga lwaki amateeka ekisuubizo kino tekyajjawo kiri ekyo kye baasuubiza ekyasuubizibwa kubanga yali yamala ddo amaze okukyogera. So kati ekitegeeza Ibulayimu functioning oba teyakolera mateeka getali mu mateeka. Amateeka gatandikira ku Musa. Lwaki tugaa nti amateeka ga Musa ng'enkola. Ibulayimu teyakola ki? Teyakolera wansi w'amateeka. Amiina. Amateeka gatandikira kwani? Ku Musa. Bagalatiya essula 3 olunyolo 18 paka ku 10. Bagalatiya 3:18 n'olunyolo 18 lugamba. Kale obanga obusika buva mu mateeka buba tebukyali bwa kisuubizo naye Katonda yabuwaani Ibulayimu olw'okusuubiza. Olwo 19. Kale lwaki amateeka gateekebwawo? Ekyo kibuuzo. Gassibwawo lwa kwonoona okutuusa ng'omwana gwe basuubiza ekisuubizo azze era alangirwa bamalayika okuyita mu batabaganya. Bw'otunulamu ebyawandiikibwa bino ndowooza ofuna okubikkulirwa kati n'okutegeera lwaki amateeka gaateekebwawo. Mu pulaani ya Katonda eyasooka tewaliwo mateeka mu pulaani ya Katonda naye enkolagana yaliwo omuntu mu ndagaano empya waliwo Katonda yali ayagadde omuntu naye omuntu bw'amala okwonoona n'alyoka assaawo ki? Amateeka. Embeera ey'omuntu ne Katonda yali nnungi mu 1:2. Bwe tutuuka mu 3 ebintu ne bikola ki? Ku lubereberye kyava amateeka gateekebwawo omuntu n'alyo ate nga mu kyambiro bagambye amateeka gatandikira kwani? Ku Musa. Okwongereza kwekyo nti mu lubereberye bwa Katonda mu pulaani ye temwalimu kintu mateeka. Katonda enkolagana gye yayagalira gy'ayagalira gy'alina yeyokolagana n'omuntu yeeno eriwo kati mu ndagaano empya okuva olubereberye bwe yali era nga bwe kiragibwa mu lubereberye Ibulayimu ne Katonda bwe kityo era bwe kirabisibwa nakati mu biro bino mu dispensation eyaffe gye tukola ki gye tulimu nti omuntu omutima gwe gwali mukakanyavu. Y'ensonga lwaki Musa awa amateeka gano galage omuntu kikyali weerabisibwemu obukyamu bw'okola. Kubanga wali tusomye ne tulaba nti amateeka gajja lwaki? Gajja lwa bujeemu. Y'ensonga lwaki gajja naye nga si bwe kityo bwe kyali anti okutuusa ng'omwana ekisuubizo kimaze okujja. Kati ekisuubizo bwe kituuse ye Yesu Kristo amateeka tegakyakola mu ngeri ya Musa kubanga azze okugatuukiriza. Kati
olina okufuna ebintu bino mu butuufu kuba bw'otobifune mu bituufu bigenda kutabula kyetuva tugamba nti komawo bw'oba owandiise notisi kigenda kwanguira okuddayo birivising obitegeera kijja kugenda kyerambulwa osobole okutegeera kubanga bw'omala okutegeera endagaano enkadde n'empya gwe ojja kuba kyokkiriza okitegeera. Tugende mu Baluumi essula 5 olwa 12 paka ku 14. Baluumi 5 olunyiri lwa 12. N'olwekyo ng'ekibi bwe kyajja mu nsi olw'omuntu omu era n'okufa ne kuyingira olw'okwonoona bwe kityo okufa ne kubuna ku bantu bonna kubanga bonna bayonoona. Olw'13 kituufu ekibi kyaliwo mu nsi ng'amateeka tegannaweebwa naye ekibi tekibalirwa awatali mateeka. Ekibi tekikola ki? Tekibalirwa awatali mateeka. Amateeka gaweebwani Musa. Kati tetusobola gamba nti lubereberye ndagaano nkadde kubanga awo ekibi kyali tekinnabalirwa. Endagaano enkadde etandikira ku ki? Ku Musa kukuva paka ku Malakayi. Kumala ki? Oluganda kumala ki? Endagaano enkadde tugiyita ebyawandiikibwa eby'abannabbi era tugiyita nti ekusikibwa. Endagaano enkadde yalimu ebikusike etandikira kuva paka kuki kumala ki. Olubereberye si ndagaano nkadde lubereberye si mateeka. Amiina. Era bw'otunuuliramu okuva ku lubereberye Musa ne bannabbi okitegeera awo Musa ne bannabbi be balina ki amateeka. Otyo obadde ogamba ki? Tulabye nti ebyawandiikibwa bwe tugamba nti ebyawandiikibwa tuba tutegeeza okuva paka ku Malakayi. Bwe tugamba nti ebyawandiikibwa endagaano enkadde byebyawandiikibwa by'obwannabbi era byali bikusike. Endagaano enkadde byebyawandiikibwa ebikusike ebyetulabye nti yali engeri ekwali enkolagana ey'okuyita mu bannabbi okutegeera byetuyita ebisiikirize. So endagaano lubereberye si kitundu ku kimu ku ndagaano enkadde. Lubereberye si mateeka. Lubereberye si ndagaano nkadde. Naye okutandikira ku Musa ne bannabbi Matayo, Marko, Luka ne Yokaana. Mu Luzungu kye twandikozesezza nti extension y'amateeka yenyongereza ey'endagaano enkadde. Yenyongereza ey'endagaano enkadde kubanga Yesu yali yazaalibwa mu biro by'amateeka. Bwe tusoma Bagalatiya 4 n'essuula ey'okuna paka ku 6. Tusomewo tulabe. Bagalatiya essula 4 olunyokubeka ova ku 1 paka ku 6. Olwokuna lugamba naye ekiseera kyennyini bwe kyatuuka Katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka alyoke abanunule abafugibwa amateeka tulyoke tuweebwe okufuuka abaana era kubanga muli baana Katonda yatuma omwoyo gw'omwana we mu mitima gyammwe ng'akaaba nti Abba kitaffe. Naye okutuukira kw'ebiro bwe kwatuuka Katonda n'atuma omwana we mu biseera eby'amateeka kubanga yazaalibwa mu mateeka asobole okusumula abo abali mu mateeka atuukirize ekyo. Amiina. Bw'akituukirize asumule abali mu mateeka okubajja mu mateeka. Tugende mu Matayo 5:17-18 twagala okumaliriza kwanguwa kwano tumalirize. Matayo 5:17 ne 18. Temulowoozanga nti najja okudibya amateeka oba
ebya bannabbi sajja kudibya wabula okubituukiriza. Olw'18 kubanga mazima mbagamba nti eggulu n'ensi okutuusa lwe biriggwaawo ennukuta emu newankubadde akatonyeze akamu ak'omu mateeka tekaliggwaawo okutuusa byonna lwe birimala okutuukirira. Bw'omala okutegeera ekigambo kuno teyajja kudibya, yajja okutuukiriza. Mu Luzungu bagamba he came to meet the demands. Yajja okutuukiriza ebyo nti requirements zonna ezaali zeetaagisa n'azituukiriza. Okitegeera the righteous requirement nti yazituukiriza emisoso gyonna nti ng'amateeka tegakyasobola kusiba. Endagaano enkadde abantu gye baalimu yatuukiriza abo abaali mu mateeka. Yazaalibwa mu biro by'amateeka asobole okutunula abaali mu mateeka. Era teyajja nga Matayo bw'agambye yajja okutuukiriza eggulu n'ensi byonna biriggwaawo naye kino ekigambo kya Katonda kino kyakubeerera. So lwaki kibeerera? Kubanga yakyogera okuva olubereberye era akituukiriza. Akituukiriza kati yajja okutuukiriza amateeka n'obunnabbi yabutuukiriza. Byonna byatuukirira mu ye. Yensonga lwaki ffe ab'endagaano eno empya bwe tukkiriza tutuukirizibwa mu ye kubanga ekyo ekyasuubizibwa mu ndagaano empya akituukiriza mu ndagaano enkadde. Yensonga lwaki tugambye Matayo, Makko ne Luka ne Yokaana nyongereza yakuki yakundagaano enkadde naye nga ate etwala endagaano empya etwala endagaano empya ng'ekisuubizo. Bwe tulaba example oba ekyokulabirako ye Yokaana 10:10 kankisoma obudde bugenze nze najja zibe n'obulamu era zibe nabwo mu bungi ddala. Kati ekitegeeza nti bw'otunula Yokaana 10:10 wadde ndagaano nkadde naye tutwala mu mpya okulaga nti Yesu yali tannafa na kuziikibwa na kuzuukira naye agambye nti yajja atuwe ki? Obulamu. Era endagaano eno eya Matayo Luka nga tutambulira mu Matayo Makko Luka tulaga obulamu bwa Kristo bwe bwaliwo mu buliwo nti yamala kuzuukira tusobole okuba nti tufuna endagaano empya. So endagaano empya bwe tugitunuulira tugiraba etandikira ku bikolwa by'abatume. Kubanga ebikolwa by'abatume bino bye bitulaga enkola ey'endagaano eno empya ye church ey'okubikkulirwa. Amiina. Era bwe tutunulamu wano tulaba bwe tutunulya endagaano empya engeri gyetandikamu wano tugende mu Matayo 26:28. Matayo 26:28 kubanga kino gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika olw'abangi olw'okuggyawo ebibi. Endagaano empya etandika ng'omusaayi gwa Yesu Kristo gukoze eki? Gumaze okuyiika mu kufa n'okuziikibwa n'okuzuukira. Endagaano empya n'etandikira awatali musaayi tewali ndagaano mpya. So kati endagaano empya etandika amaze okufa okuziikibwa okuzuukira. So etandika ku bikolwa by'abatume paka ku kubikkulirwa. Otyo kati endagaano empya Yesu abikkuliddwa. Otyo ensonga lwaki tuddayo wali nti kuva paka ku Malakayi. Matayo, Makko, Luka, Yokaana abo bonna ba extension oba ekigattiriza ku kisuubizo eky'endagaano empya. Amiina. Bwe tugamba ebyawandiikibwa tuba tutegeeza okuva okuva ku Malakayi kujja ku lubereberye paka ku Malakayi ebyo ebyawandiikibwa. Bwe twogera nti kati tugenda mu njiri era tuba twogedde kuki? Matayo, Makko, Luka ne Yokaana. Kubanga abo be batulaga obuliwo bwa Kristo mu muntu mu bulamu buno. Amiina. Naye okutandikira ku kubikkulirwa okutandikira amanya ku bikolwa by'abatume tulaba okubikkulirwa kwa ekkanisa empya. Amiina. Obudde bwe buno twagala tukome wano olunaku olwaleero tujja kwongerayo nga bwe mulabye okuyigiriza kuno tekusobola kuggwayo leero
tuyinza okuba nga twagala obbiyigiriza byonna bigwewo naye tekusobola twagala obbeebaza olunaku olwaleero nti mwebale nnyo okujja njagala ove na wano n'ebigambo nga 2-3 omanye nti endagaano empya etandikewa kuyiwa omusaayi Matayo 2:6 bw'atugambye kukuyiwa omusaayi kakitegeeza nti ebikola by'abatume weetandikira paka ku kubikkulirwa amiina sagala okyerabire mukyala mbiri twabagala otusabireko nga tuggalawo okay nga mwalabisibwa okuba ebbaluwa ya Kristo ffe gye twenyumirizaamu etawandiikibwa na bwino wabula omwoyo gwa Katonda omulamu si ku mpande ebyamayinja si ku bipande ebyamayinja wabula ku bipande gy'emitima gy'omubiri so endagaano empya ewandiikiddwa ku mitima okwo kwe kuddizibwa obujja okwo kwe kuzaalibwa obujja amiina bwa Katonda amiina nti Kristo azaaliddwa mu mitima gy'abantu era kwe kubeera nga tuwanyisiddwa transformation tukyusibwa okubeera abantu abajja abaweereddwa obulamu obujja amiina ensonga lwaki tuli bantu ba mwoyo tetukyali buli nti ebyokukwata biri ku bipande byamayinja nedda wabula biri munda mu mitima gyaffe so taata omulungi taata tukwebaza ekigambo kino ekikugabana taata tukwebaza nti ate kakano tetukyatambulira mu nkola eri kubanga buli eri enkolagana yaggwa kuba akyali kisuubizo kakano enkolagana eriwo oliwo mu buliwo otuula munda mu mitima gyaffe kyetuva tukwebaza eri okuyigirizibwa kuno nti kukomye ku mitima gy'abantu era kweyongera mukama taata okugula amaaso kwetegeera kiki bali mu Kristo obondo balyoke batambulire mu buwanguzi obw'okuwangula mu bitegeera kubanga bawanguzi n'okkirawo wali muko okola omulimu munene nnyo era gwe yatandika omulimu oli mwesigwa n'okutuukiriza nga beeyongera okukula n'okutegeera n'okumanya eri abali wakati waffe mukama taata abalwadde tulagira buli ndwadde buli kunyigirizibwa kwonna okuva ku mibiri gyabwe mu linnya erya Yesu omwana netukkiriza mirembe nakuwonyezebwa kulabisibwa gyala eri abali mu bwetaavu mukama tukkiriza kyoteekawo mukama obugabirizi oteekawo mukama taata okugabirirwa okuva engabirirwa ez'enjawulo okuva tatukwebaza kyogabira buli kino era ne wiikendi eno tugiteeka mu mikono gyo nga ne tukkiriza nti ogenda kukola bikulu abantu mukama taata okukula okuva mu kitiibwa okudda mu kitiibwa ekyokutegeera n'okumanya nga bawanguzi nga tebakyali basibe nate mu ndowooza naye ng'endowooza zaabwe zisumuluddwa olw'okuddizibwa obujja n'ekigambo kyo tukwebaza nti bwe tusaba owulira era tukkiriza kikoleddwa mu linnya erya mukama waffe Yesu. Amina, amina, amina. And remember, Jesus Christ is still in full control. We have a freedom night. We call it a freedom night of worship. Tulina freedom night ku church ku New Life 80 Maple Street. Weekend eneja tugenda kutandika ku saa 9:00 paka 11:00. Tulina okuyimba okusinza ne Christmas carols. So tuwaniriza, it's a free worship. Diaspora TV twagala okwebaza webali nnyo webalire ddala okutuwa akaseera ak'okubuulira enjiri eno era nammwe mwena abaloginze Facebook, YouTube tubeebaza. Tujja kudda next week nga Wednesday tutandika ssaawa 2 paka ku ssaawa 3. Mukama abawo omukisa. Be blessed. Amiina. Basajja baffe tubaagala nnyo. Mukama abatuweera omukisa. This is Diaspora TV, your #1 global network.